kwetondera byonna ebyayogerwa ndi sorry lw'obusiraamu kati kirala kigwe kyobadde ombuuza. Okay kale omaze okwetonda omusango gujje kati gwagenda okugenda kusoka gujje bana bamala kujjayo kati anti kino kati buno obubanga bujulizi nti buba bwa kamera olabanga ye yafulumye n'ayogera bulungi nti tanninaako buzibu nze sibamanyi bo ne Kulthum sibamanyi era seegomba kubamanya sibalabangako nze nawuliramu linnya lya bba wange nti alinga ddole y'ebyayi ne ŋŋamba yi bulijjo nsiba na ddole y'abyayi emyaka 5 n'entabuka so era nekyakye njagala okuwa abantu nti bw'oba olumba omuntu manya kategole y'omuntu nze ekituufu nze sikyaswala siina kyenfiirwa kuba tosobola kuva mu bwamalaya n'obanga okyaswala so end of the day ne bwe nkola kino simeze jjute so aba yabadde ayagala sorry yani nkuinkirize gumiikiriza mwenna kapo power kapo ab'ekitiibwa ab'obuyinza sorry Black nga tumaliriza kupaka mu kwetonda bado zigenda kulemerako nnyo musaana okumbuuza ebirala kati okomba nkuba naye sorry yo gyoyogera nga gwe naawe astagafiirullah kati njogere mu Luwarabu sorry yagala njogere mu Luwarabu abaana abawala abali eyo abatava ababeera mu kamera abakomentinga ku buli kimu ng'omuntu abadde mu kamera kubanga kigo oyinza okuba ekintu kyakuva mu kamera bw'oba olina omukazi nga gw'oli musajja oli celebrity omukazi tomuteeka mu kamera bw'oba olina omusenze bange wali omulayiko mu kamera ewantu wonna ne TikTok talina TikTok account ate nga muvubuka muto so tuve mu kamera bw'oba toyagala kamera zive mufe abazimanyira ffe ebintu ebyogeddwa bingi twagumaaguma dde ate kati gano genkoze agasoli gagenda training nga kiba naziikira onalebo gajja kuba gaweddeko so nkubiriza abantu bw'oba tosobola toyingira mu mazina ga nkima nga otya emikiro kuwoonako kati nze bad black ekikula kyange kumanyoko njikubawo nga kumanyoko so omukulu gumiikirisiriza wabayagala okumiitinga mwogere mu bwendi mu Uganda sifulumanga mwezo video twali tugenze ku vacation na bba wange nkadde nnyo za mwaka guwedde kati nze kye nagezezaako balaga nti mbawa ebifu nembawa n'ebituufu naye nga mwendi mu Uganda kati oba bagala okumiitinga tumiitinge ku kacaayi mwogeremu ng'abantu abakulu twogeremu ng'abantu abakulu ne madamu Kulthum kubanga nali simumiitingangako mu miitinge omulabe ko aba akubulirira omuntu ambuulireko bambi bingi ebyetagisa nange okumbuulirira ng'omuwala naye onokkiriza nga lwaki sikkiriza omutima gwakaluba badi bulaka no ye Kulthum naade ekituufu simulinaako buzibu kikazi kyattu wanyize bunyize naye nina high temper nina obulwadde bwe bayita barapola bawani barapola bane musakinge bukola butya obulwadde bwe nina barapola nina high temper ndi mukambwe wone buno bwayogedde obadde bukuma hanga management nina hanga management so kadoza naye nga nina barapola nganzo omuntu barapola so kale webanga yabadde sorry okumalawo byonna nzibukanye ebyange nabo basigale ku byabwe bambi I'm sorry kale kirako obuyimba bwe bidugu ogamba ojjukira bidugu ebiseera bidugu waliyo nali ntegeera ndi wa 89 so abaana ba 89 kyenda bayama okubamanyi nti bamanyi onalebo abadde fane wadde abadde ne political differences tumufiiriddwa nnyo kale ye siina attachment yamanyi nga we nagiina ne jjajja YouTube ng'emazima olaba eriiso kkalu simala gakaaba era onalebo amaziga nga noonyeza gambuze gajja kujja tulina ennaku 7 fa abasiraamu nga batutwala speed nze munange mujjanga okunziika mwekubanga make-up abakyala ate buli omu awadde amateeka ge Mr. Semukola agambye tayagala kulaba ku keesi we bambi era mwenna abasiraamu tuwe ebibyo nagenda kupa kasente mwenna abasiraamu ya rabbi ni mukyala musiraamu nzaalibwa Lugala nedda Lugala mpiji eyo Kyabadaza bannange omulambo gwange mwenfanga oba kiri bakimungu wali bayagadde banayete mukukubanga bifaananyi munteekeko ka filter munteeke mu filter mugambe bannange Masolo Queen has departed this earth naye obudde obwo tunaba osulawo oba tugoberera eddiini nze sisulawo siina nkangende mu kabuli nfeesinga ebibuuzo emmere bafumbanga mmere ki abantu be balina okusonda ssente z'emmere ku lumbe lwange omwami wo tumuyisanga tutya
mama tata we malanga okunzika omwami wange mumutwalangako ku trip e Dubai ne mumusuza ku Sheikh Zayed oba ku Burj Khalifa kufunanga ekiwale ekyamaanyi ebiseera ebyo bambi omwami wange mumutwalangako Dubai kasita mfa bwenti omala okunzika enkyo omwami wange mufuniranga ka trip agendeko e Dubai aberenga yeekubagiza nga tumaliza abakubanja tubakolanga tutya abamanja mbegayirira bananga bamanja namwe mu nsonyiwe sifa nabamanja kale bane tweyanza olwokutaano ogenda abeerawa Alien Skin wa Palaso ndi timu Alien Skin Palaso mwagala naye nga nze nina okuwagira omwana wa Geto nakula ntunda manda na nnyanya so Alien Skin ogendayo lwa busungu oba just Geto youth busungu bwaki nze Kamiri mbagala naye ngenda lwa Geto Alien Kimenke ngenda wa Kimenke mateeka sawa mmeka ate nkulagire mwagala kunkungira bane kanve wano polisi tenganishinga tuganishimika kyekiri okumbambatira so if you want to naye nga mistakira mtusobola okumitinga mwami gumisiriza mami gumikiriza tumitinga wali kujjoko ni tukyali bana Uganda akakanya obusungu ate abavuka tebayete wate bagenda n'okunziika mwe mugenda okunziika so kati ka project kako kuwabadde oyagala nkayisiza mukazanye mukamuweereze nako mumugambe Black yatidde komera mutitizi akoze akankana nga nfuka n'okufuka sabe kitiibwa kikyo kati waliwo ebirala nedde omulambo gwange ngwagala mu filter si makeup banzikanga mu ngoye za black ezo muzizike mu mubamu nze njagala black asazewo kyezo kamaleyo